ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أو كما قال جل وعلا: أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atenda amalungi amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kusooka kwa byonna kubiriza omwoyo gwange n'ejammwe okubeera nga tutya Allah tabaraka wa ta'ala. Yatugamba Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'an nti abanga abakkiriza mutya Allah mu butuufu bw'okumutya, era na buli muddu yenna tatuukibwako essaawa y'okufa okulekanga emusanze ali mu abo abajeemulukukidde amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. N'atugamba Allah muteeke ddala nti abanga abakkiriza mutye Allah. Bwe mukimala mufeeyo nnyo okulabikanga mwogera ebigambo eby'essimba, ebigambo eby'obuvunaanyizibwa. N'atugamba Allah nti omuntu yenna anaava ku mugongo gw'ensi n'atuuka okumusisinkana Allah tabaraka wa ta'ala nga yembeera kwe yafiira, ajja kuba amaze okwesiima olw'esiima olunene. Alhamdulillah okuba nti Allah atusobozesezza okuzza endagaano yaffe obujja akawungezi ka leero. Tukyali mu kitabu kyaffe kino Riyadus Salihin, sharhu y'omuwalimu ayitibwa Muhammad bin Salih al-Uthaymin alayhi rahmatullah. Era omulyango gwe tuliko baguyita baabu al-mujahada, omulyango ogwogera ku muddu alafuubana mu kukola ibaada, okukola emirimu gya Allah tabaraka wa ta'ala. Nga bwe twala emabegako yagamba nti walladhina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana. Oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti n'abaddu abafuddeyo ne balafuubana ku ibaada, ku ebyo ebibalagirwa, lanahdiyannahum subulana, Allah agamba nti kikakafu nja kubeera nga mbaluŋŋamya okubazza ku kkubo ettuufu. Twalaba ezimu ku ahadith omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ng'atukulembeddemu mu kulafuubana okubeera nga akola ibaada, akulembera abaddu tumukoppeko okukola emirimu gya Allah tabaraka wa ta'ala. Twamulaba mu hadithi emu ku ahadithi eziri mu mulyango guno ng'ayimirira ekiro n'asoma Qur'ani mu swala y'ekiro, n'asoma essuura empanvu eziyitibwa empanvu mu Qur'an nga surati al-Baqara, surati Ali Imran, surati Nisa, n'azisoma mu swala ey'ekiro mu kiro kimu, oluusi ku raaka emu oba mu raaka bbiri, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, nga bwe yatutegeeza Huzaifata ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu. Hadithi ejesembayo okulabikako mu baabu eno omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ng'atukuutira abaddu okwesiba ennyo ku ibaada, era ng'atugamba nti ista'in billah, mu kukola emirimu gya Allah tabaraka wa ta'ala tulina okumwekwatako Allah, tumusabe atukwatireko, atunyweze mu kukola ibaada. Era n'atugamba sallallahu alayhi wa sallam nti wakati mu kumwekwatako bw'oba olina w'otuuse n'olemererwa
leka kugamba nti kino singa kyali bwe kiti oba oli awo kyalibadde kiti kale singa nakola kino naalibadde mbabwe nti nedda wabula gamba nti qaddara Allahu wama shaa fa'al gamba nti owekitiibwa Allah bw'atyo bwangeredde era tekirimu kubuusabuusa nti mwattu Allah kyayagala kyekibeera. Olwaleero mu hadith z'omulyango guno mulimu hadith oba oli awo twagirabako ng'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hadisi Abdullah ibn Umar gagamba nti aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wannaaru mithlu dhalik. Dakika ntono tulabe ku hadisi eno ne abawali mu kyebagyogerako. Mu bufunze hadisi eno etegeeza nti jjana eri kumpi nnyo eri omwana Adamu amaze okutegeera Allah tabaraka wa ta'ala okusinga n'obuuzi bwe obw'engatto. Aljannatu aqrabu min ahadikum min shiraki na'lihi, ejjana eri kumpi nnyo n'omuddu amaze okutegeera Allah tabaraka wa ta'ala n'okusinga obuuzi bw'engatto. Kigambo ekyo Abawarabu bakikubirako ebyokulabirako ku kintu ekikubeera okumpi. Sheikh Yahya waba waali bwe bakugamba nti baako kyotuleetera ku dduuka kikwetaagisa okutambula sipiidi gy'olaba nti ekumala ogenda oleete bakoze eki bye kibakutumye, naye singa ekintu ky'oyagala kiba kikuli kubuuzibwa ngatto nsuubira oba teweetaaga kutambulayo siteepu yonna, si bwe kiri okutema bukutami n'okola ki. Kati ejjana to that extent eri kumpi nnyo eri omuddu amaze okutegeera Allah tabaraka wa ta'ala n'okusinga obuuzi bwaki bw'engatto ng'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bw'atutegeeza n'atugamba nti wannaaru mislu dhalik, ti naye n'omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala kye kimu. Bwe tutunuulira hadisi eno tujja kukisanga mu bigambo. Waliwo ebigambo nga bitusembeza nnyo eri ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala, nga bigambo bugambo, mujarrad kalam, mujarrad nutq, oyatula buki, oyatula bwatuzi. Okugezanga kigambo ki, okugezanga kigambo ki, la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, ekigambo ky'okumwawula Allah tabaraka wa ta'ala. Yakikubirako ekifaananyi Allah mu surat Ibrahim natugamba nti wa mathalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faru'uha fi samaa. Yagamba nti ekigambo ekirungi, ekigambo ky'okumwawula Allah kye yali ategeeza kifaananako ng'omuti omulungi, asluha thabitun, ensibuko yakyo emirandira gyakyo giba miki, giba minywevu, wa faru'uha fi samaa, bwe gimala okunywera wansi then ne gukuba amatabi waggulu. Ekigambo ky'okumwawula Allah tabaraka wa ta'ala bwe kityo bwe kikola ki, bwe kityo bwe kifaanana. Bwe kimala okukuba amatabi kale tuwaba kikigaana kuleeta bibala birungi. Okategedde Sheikh tu'ti ukulaha kulla hiinin bi'idhni rabbiha, muti omulungi gubala ebibala ebirungi ku lw'obuyinza bwa Allah waagwo. Okitegeera Obuganda kati kyekigambo la ilaha illa Allah. Omuntu wamala okukisimba mu mutima gwo ne kitereera kikuba emirandira then n'olaba ebiki, n'olaba ebibala byakyo. Wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin ijtuthat min fawqi al-ardi ma laha min qarar. N'ekigambo eky'obukaafu, ekigambo eky'okukaafuwalira Allah tabaraka wa ta'ala, omuddu kyayinza okuyisa ku lulimi kigeraageranye ng'omuti omubi.
ujtuffat min fawqi al-ard bwe guba gumerera kungulu ekigambo ky'obukaafu wonna wookisanganga tekisobola kunywera tekirina we kinywerera kimerera kuki kimerera kungulu kibuyaga olujja n'akola ki kakati awo ekigambo ekyo baddu ba Allah min aghla ma yajra ala lisani almar'a kyekimu ku bigambo kyekigambo ekisinga okuba ekyebbeeyi omuddu yenna kyayinza okuyisa ku lulimi lwe kalimata tawhid omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu hadithi entuufu yagaa nti man qaala la ilaha illa Allah muqinan biha dakhala aljanna omuntu aliva ku nsi ng'ayatudde nti tewali asinzibwa mu butuufu okuleka ye Allah dakhala aljanna Allah jamukola ki Allah jamu ejjana wallahi mbaka sallallahu batu buyagaba nova ku nsi ng'ogaye nti la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah Allah ajja kumuwaki kati bwe kibanga kigambo bugambo ng'okakasizza n'okiyisa ku lulimi lwo nga Allah akuwa ejjana kiba kitegeeza nti ejjana siki sinzibu oba mwerabire gye twatandikidde ejjana sinki ejjana sinzibu ekigambo la ilaha illa Allah si kizibu kukiyisa kuki ate ne Allah gwakyanguyiriza okukituuza mu mutima gwe ne kituulamu era nabyo si biki si bizibu Allah asobola okukuwa ne kituula mu kifuba kyo n'okiyisa ku lulimi nga ddala kyekyo kimaze okukola ki kimaze okunywera nga Allah akikwanguyiriza Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu atunyumiza olunaku lumu bwe yagenda ew'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'amusanga yeebase yamusanga nga yeebase Sheikh waliwo obuzibu yamusanga yeebase n'amulira n'azuukuka omubaka bwe yazuukuka yamugamba nti Muadh kankubuulire kino Muadh mulire ebigambo bino baddu ba Allah tewali muddu agenda kuva ku mugongo gwansi ng'akakasizza nti tewali kisinzibwa mubiri w'okuleka Allah tabaraka wa ta'ala illa adkhalahu Allahu aljanna okuleka nga Allah jamukola ki otegedde ekigambo ekyo tewali omubaka bide bigamba Muadh amuga tewali muddu agenda kuva ku mugongo gwansi ng'avudde ku nsi ng'akakasa nti tewali kisinzibwa mubiri wo okuleka Allah azza wa jalla okuleka nga Allah agenda muyingiza ki ebigambo ebyo byewuunyisa nnyo Muadh namugaa nti ya Rasulallah shahada yokka nti ye shahada n'abiddiringana emirundi egi sallallahu alayhi wasallam nga Muadh bw'amubuuza naye nga bwe amubuuza ki nti ya Rasulallah wa in zana wa in sariq ne bw'ali wangaala mu nsi ng'akola amazambi ng'obubbi ng'akola amazambi ng'obwenzi omubaka n'amugaa nti ne bw'ali wangaala mu nsi nga ze mpisa ze naye n'ava mu nsi ng'akakasa nti tewali kisinzibwa mubiri wo okulekaani Allah tabaraka wa ta'ala Allah ali muwejjana kati baddu Allah ejjana nzibu era nsubira ffenna abali wano Allah yasinga okumanya ebituli ku mitima naye ffenna abali wano mbye tukakasiza ddala titewali kisinzibwa mubiri wo byonna okuleka Allah tabaraka wa ta'ala ne Muhammad mudwera mbaka we siwe guli baddu ba Allah tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwejjana mu hadithi endala omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam atulaga bimwera ku bigambo ebigambo ebyebbeeyi by'oyinza okuyisa ku lulimi nga biriko ejjana ga kalimatan ebigambo bimeka bibiri khafifatan ala lisan mwattu biwewufu ku lulimi lw'omuddu habibatan ila arrahman kyokka ate owekitibwa Allah byagala nnyo thaqilatan fil mizan bizito nnyo ku mizaana y'omuddu yawma alqiyama bigambo ki ya Rasulallah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim bigambo
twakatulidde wano oba obyogedde emirundi mingi giyinza n'okulema okubala naye ng'omubaka sala sallama agambye nti ebigambo ebyo mwattu mu buwewufu bwabyo ku lulimi Allah ow'ekitiibwa abyagala nnyo bizitowa nnyo ku mizaana y'omuki ku mizaana y'omuddu jjana nziba oba nnyangu jjana nnyangu kyekyo mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam kyatugamba nti aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi ejjana mwattu nnyangu ku Allah gwajanguyiriza okusinga n'obuuzi bwe obusiba ki obusiba engatto eyo shakku ya bigambo shakku ya bigambo kati waliwo n'ebikolwa obusiraamu bye butulaga okuva mu Qur'an ey'ekitiibwa n'okuva mu ahadisi z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nga bikolwa Allah abikola ki Allah abyagala abigabirako ejjana okugeza nga ibada ki mulowooza okusaddaaka bujulizi bungi nizimu ku ahadith mulyango guno mweziri insha Allah taala tujja kuba tuziraba eziraga nti mwattu okusaddaaka ibada nkulu ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala agisiima era n'agaba ebirungi biki ebirungi bingi jalla wa ala ibada ki endala mulowooza bagira empisa ennungi ibada ki as-sala baddu ba Allah kigambo sala twalaba mu ntandikwa y'omulyango guno anna afdala a'malikum as-sala tewali mulimo gwe tukola mu ddiini Allah n'agwagala kusinga as-sala kategerekese baddu ba Allah kati as-sala min ajalli al-ibadat eri mu ibada ez'ebbeeyi ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agigabirako ki waliwo hadithu emu ya Rabi'ata ibn Ka'b yali omu radiyallahu ta'ala anhu yali omu ku baweereza omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam naye atugamba nti olunaku lumu n'amuweereza yamuleetera enzinzimiya ye efuna amazzi era n'amufukirira n'afuna wuzu sallallahu alayhi wa sallam bwe yakimala omubaka n'amuwa ofa n'amugamba nti musiraamu salni baako kyonsaba hadisi terambika bulungi nti omubaka yali amugamba nsaba mu birungi bya duniya oba nsaba mu birungi byaki bya akhira hadisi tekirambika naye byonna bisuubirwa kuba yamugamba nti nsaba kyokola ki kyoyagala wayabdu annaha min amal yali amugamba kumusaba mu bya duniya nti mathalan oyinza okuŋŋamba oba oyagala mu ssaala tukusasulenga ku ssente mathalan oba mbadde nkusasula naye nga kyenkuwa tekikumala oyinza okusaba nkole ki ng'omuntu alina omuntu amuweereza n'abaako kyakola n'asiima sahabi ono n'asiriikirira n'alowooza nako omubaka musabe ki aŋŋambye musabe n'amugamba nti ya rasulallah as'aluka murafaqatuka fil janna nsaba okkirize nga bwe nkuweereza ku nsi ne mu jjana tube ffenna mbaka n'amubuuza nti awa ghayra dhalik tolinayo kirala kyoyagala namugamba nti naam ya rasul sina kyenjagala kirala nze ekyo kyokka kyenkola ki ekyo kyenjagala ddamu ekyekinge oyinza okuba olina kirala kyokola ki sahabi addamu n'amugamba nti ya rasulallah nze ekyo kyenjagala omubaka sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti a'inni ala dhalika bikathrati sujud ekyo ngenda kukisaba Allah tabaraka wa ta'ala kituwe nze naawe naye nnyambaako ku ekyo bikathrati sujud ng'oyitiriza okumuvunnamira Allah tabaraka wa ta'ala as-sujud
المقصود به وضع الجبهة على الأرض كتيكا تشيني وانسي بيتا السجود ني المراد منه الإكثار من الصلاة وكيت لزوك الصلاة مبكى سلم تلاتة جيزة أطلق الجزء وأراد الكل يقول لك تشتوندو كالصلاة نينغا يقول الصلاة yonna makulu yitiriza okukola ibada y'eswala kyekyali kitegeeza kati eswala baddu ba Allah gyegimu ku mirimo nga gwe gusooka mu mirimu egigenda okutuwa ki mu mirimu egigenda okutuwa ejjana naye eswala abaddu bangi Allah agibanguyiriza naye ate bangi mwattu ibadde ekyakoze eki ibadde ekyagaanye naye nga ibada weeri awo nyangu ate mu swala Allah zasinga okwagala zettaano ettaano zino Allah zasinga okukola ki kwagala fajiri subhi okumakya dhuhuri asri magharibi na isha Allah zasinga okukola ki bw'omala ozinyweza kati ng'olyoka ogenda kuleva ekola ki eddako ekiraba oluganda ibada ya swala eriko ejjana then mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atunyumiza ku omukyala imra'atun baghiya mukyala yawangala obulamu bwe n'ayatiikirira mu baddu nti omukyala ono yeetunda tutajiru bi'ardiha asuubulira mu kitiibwa kye mbuba twebakiyita mu ddiini mu busiraamu omukyala asuubulira mu kitiibwa kye yani ekitiibwa kye kya ttunzi asobola okukitundako n'afuna essente omukyala oyo ekikolwa kye yali akola kibi Allah takikiriza kikolwa kivumirirwa ebbanga lyonna amateeka g'eddiini ku bannabbi bonna gaavumirirwa ekikolwa ekyo ekikolwa ky'obwenzi naye omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atunyumiza naga nti omukyalo ono Allah yamusiima n'ayingira mu luse lw'ab'omujjana mu luse lw'abeesiimu fi kalbin sakathu kumbwa mukyala yagiwa amazzi n'enywa mukyalo ono yali atambula mu ddongo n'asanga oluzzi mazzi g'omuddungu mugamanyi kati ng'oluzzi olwo okusenamu amazzi weetaagawo kaweefube n'okutamako ate n'obanga mu kutama oyina mw'osenera ng'ekikopo oba ekibatu bwe kiba ng'ekibatu kyo kirungi kati omukyalo ono bwe yamala okunywa amazzi yalaba embwa ng'ejja ewejjawejja kyava kigaimo n'akwata engatu gye yali ayambadde mu bigere n'agiteeka mu luzzi n'akutama n'asena amazzi n'awa embwa n'ekola ki n'enywa Allah n'amusiima biri byonna Allah tajawaza anha byonna Allah n'abimusonyiwa lwaki ataasizza ekitonde kya Allah tabaraka wa ta'ala mbaka yatugamba nti ku buli kintu kyonna ekiyina entunnunsi okifunako empeera kintu kyonna ekirina entunnunsi kyova olaba omulala mbaka naye yamutunyumiza dakhalat nnar fi hirratin ye yawangula omuliro newankubadde nga tiyali mu bantu ba muliro naye ekyamutwala mu muliro hirratin kakapa habasatha omukyalo ono yasibira kakapa ewaka tiyakaleka genda kulya mu ttale ate bwe yakasibira wakati yakawaaki tiyakawa mmere kakapa ne kafa Allah n'amusunguwalira olira oluganda kati ebyo bimu ku bikolwa bye tukola ejjana okubeera okuki ejjana okutubeera okumpi kale hadith nambulukufu mu nsonga eyo aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wannaaru mislu zalik then waliwo ebigambo ebyobukaafu nga bitusembereza omuliro mwattunga nabyo byangu ebigambo by'obukaafu ebigambo Allah byatasiima nga nabyo biki byangu
osobola okuwangala ng'oli mu basaaze, ng'oli mu basiibi, nga n'emakka ogenda oba wagenda hijja wagimala, naye waliwo ebigambo by'ojjoyisa ku lulimi mwattu nga binyiiza Allah tabaraka wa taala. Mbaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti inna al-abda, mazima ddala omuddu, la yantiqu bikalima oba la yatalaffadhu bikalima min ridwanillah. Yagamba nti omuddu asobola okwogera ekigambo naye ng'ekigambo ekyo Allah akyagala, akisiima, nga kalimata tawhid, al-adhkar, tilawatu al-Qur'an al-Karim, Allah nga akisiima, fayurfa biha darajat. Ekigambo ekyo Allah tabaraka wa taala namusula na kyamadaala, era ne kimutwala paka Allah nga amuwadde ejjana. Naye ng'ekigambo ekyo mbaka sallama yagamba nti la yulqi laha balan, akyogedde nga mwattu tafudde nayo gye kiyinza kkoma. Ekiraba oluganda, kigambo okiyisiza ku lulimi naye nga tomanye kiyinza kukola ki, naye ne kikutwala paka Allah nga akuwadde ejjana. Naga nti wa anna al-abda, mwattu n'omuddu, omuntu gwe nange, la yatalaffadhu bikalima min sakhatillah, wano wetubadde, asobola okuyisa ekigambo ku lulimi lwe, ekigambo ekyo nga kiriko obusungu bwa Allah. La yulqi laha balan, nga mwattu akyogedde tafaayo, akyogedde mu ngeri ya kubalaata, ekigambo ekyo ne kimuwalula n'essala ze ne ramadhaani ze ne kimuwalula paka mu muliro jahannama, wal iyadhu billah. Taba ekigambo ekikulembera kalimatal kufr, kigambo ky'okukaafuwalira Allah tabaraka wa taala, kyekikulembera. Waliwo abamu kubagambibwa okuba nti baali basahaba bamubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, era bawangala naye ebbanga ddene. Baali bava mu lutalo lw'e Tabuk, lwali lutalo luzibu nnyo. Bakkiriza ne bagenda n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Okwo kusalawo si kwa bulijjo, omuntu okusalawo okwetaba mu lutalo lw'eddiini si kusalawo kwa bulijjo. Era kiraga nti mwattu emirimu emirungi baali bagikola, ng'okusaala ekiro, ng'okusiiba n'ebirala. Naye nga bakomawo bali mu kutambuza olugendo, bajja mu ddungu, bajja bakola ki? Bajja banyumya, beebeesabeesa. Era na buli gurupu y'abaddu, kati nga wano wetubeera ku masjidi Aisha wano, osanga abasiraamu ngwe baba batudde balina munnaabwe amanyi okunyumya, ng'anyumya emboozi ddala kituufu n'ekwata akaki, n'ekwata akati, kati ne mujja batandika okunyumya mu kkubo nga bakola ki? Kati nga mukimanyi nti emboozi yonna webanga enyumwa, waliwo anyumya, toyinza kunyumya mboozi okuleka ng'erina omuntu kweyeetooloolera. Kategerekesaako, kati seeka, waliwo seeka awo munnabyabufuzi, nze mumanyi, mulengera atudde sayidi awo. Wamma seeka oyinza okunyumya emboozi nga yabyabufuzi nga teri mu muntu, era bw'otageya Museveni ogeya Besigye. Toyinza kubulako gwokola ki? Ate si toteekawo Bobi Wine, toyinza kubaako gwokola ki? Kati emboozi yonna erina okuba ng'erina omuntu gwekola ki? Erina omuntu gwetambulirako. Kati bano baateeka wakati w'emboozi yaabwe abamu ku basahaba b'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Si bonna, just majmu'a sagira, kabinja katono mu basahaba. Omu kubona atandika okwogera nga mwogezi mulungi, naga nti wallahi ana ma ra'aytu arghabu butunan wala ajbanu 'inda al-liqa min haula. Yabogerako ebitendo bisatu. Yagamba nti abasajja abo mwattu bamaze okuboogera ku gundi ne gundi. Nze wallahi sirabanga basajja baagala kulya nga basajja bali. Ekigambo kiwulidde?
wallahi abasajja baagala okulya awo ndaba waliwo ayinza okuseka ng'emboozi ye eri kugenda mu maaso n'akola ki n'aseka kubona kyayogedde kikola ki kisesa tiye baagala okulya ne baseka wala ajbanu inda liqa nti ate ne tuba tutuuse mu ssaawa kwewaayo kulwana lutalo mu ddiini batiitiizi nnyo kiwulira oluganda batiitiizi nnyo ebigambo ebyo babyogera nga babyogera ku bamu ku basahaba b'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga mukimanyi tetuyinza kubeera wano ffenna nga twenkana kati wano nga twafunye omulabe wamaseeka gwe wookwata nze wenkwata tekisoboka kuba gonsinga amaanyi okitegedde oluganda kyekimu ne Sheikh Siraj wabeerawo omusajja nga yoono amaanyi akola ki alhamdulillah structure ye wamanyi okusinga ki naye ate ekyo si kyekimatalinga eri Allah tabaraka wa ta'ala si kyekimatalinga okiraba Allah yasinga okumanya man asdaqu fiina ani asinga okubeera omwesimbu mu kumutegeera Allah ekyo Allah yasinga okukola Allah yasinga okukimanya kati bano ebitendo bye baayogera fi hakikati al-amru bibeera ku bannanfuusi be basinganga okwagala ennyo ebyenfuna awali omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam embeera we yabangamu obunkenke be basinga nga ennyo obutejjaayo nga waliwo obunkenke era lumba amugamba nti inna buyutana awratun mbaka wa Allah ekasi tulina gwe twakoze eki tulina gwe twalese waka tuleke tuddeyo eka Allah n'abaswaza n'aga nti wama hiya bi'awra balimba iyuriduna illa firara baagala kudduka embeera ekoze eki embeera etabuse naye ekyo bo mu kukikola bo balowooza nti bageya bantu abo okitegeera tebamanya nti ensonga nnene okusinga kaawo bigambo byanyiiza Allah tabaraka wa ta'ala era Abubakar ne bujja abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un abaffe Allah wekitiibwa n'amateeka ge n'omubaka we kuntum tastahzi'un bemubadde mujeregerera la ta'tadhiru temwewozaako kad kafartum ba'da imanikum mukafuwadde oluvannyuma lw'okubanga mubadde bantu balungi kiraba oluganda kale kigambo kyajja mu mbeera ya kusaaga ng'abakyogera tebakimanyi nti kinene tebakimanyi nti Allah kiwulidde tebakimanyi nti Allah kisunguwalidde ze zaaliriza tisi era Allah n'ebyekwaso byabwe Allah n'abireeta nti bagenda kugamba tubadde tusaagamu buki tusaagamu busaazi tutwala lugendo la ta'taziru temutawaana kwewozaako kad kafartu ba'da imanikum kigambo kya kusaaga kale omuliro nagwo guli kumpi eri omuddu yenna Allah tabaraka wa ta'ala waba takoze eki bwaba tamusaasidde tugenda kufuna hadith endala okuva ku sahabi ayitibwa Anas naye eno naye esinga okulaga embeera yejjana engeri gye tuyinza ogikolerera era nga ne mu kugikolerera bwe tubanga twewaddeyo mwattu eri kumpi ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bw'abanga atwagadde. Anas radiyallahu ta'ala anhu mu hadith eno anyumya ku taata we omuto. Hadith eno eri namba 15 mu mulyango guno. Agamba Anas ibn Malik agamba nti ghaba ammi Anas ibn an-Nadri radiyallahu anhu an qitali Badrin. Agamba nti taata wange ayitibwa Anas ibn an-Nadr, taata w'omuto yabulawo mu basahaba abeetaba mu lutalo lw'e Badri al-Kubra. Tukimanyi bulungi nti olutalo olwo fi bidayati al-amr omubaka teyayita baddu kugenda mu lutalo,
ensonga zaali za kulondamu bamunaki nabamu abasobodde mujje tugende. Kati sahabi ono Anasi gwatunyumiza taata w'omuto aga nti yabulawo mu baali mu lusenyi lw'e Badiri teyaliyo. Naye Anasi atunyumiza nga mu riwaya za hadisi ezimu ng'aga nti fashaqqa alayhi zalik. Taata ono kitawe kyamukaluubiriranga nnyo nga awulira ennyiike ku mutima okukyogerako nga boogera ku Babadiriyuun ye nga takola ki taliimu. Era ng'amugamba nnyo ya Rasulallah ghibta an awwali qitaalin qaatalta almushrikiina fiihi. Mbaka wa Allah nyina nnyiike ku mutima okuba nti nabula mu lutalo olunene olwasooka ng'olwana n'abashiriku. Ennyiike eyo ku mutima ekola ki? Okuba nti nabulawo. Naye la in ashhadani llah qitaala almushrikiin la yarayanna Allahu ma asna'u. Singa Allah wange anampangaaza, ulira ebigambo bino ani abyogera? Taata wa Anasi omuto, Anas ibn Nadhr, aga nti singa Allah anampangaaza ne wabaawo kensisinkano omulundi omulala, la yarayanna Allahu ma asna', Allah wange ajja kulabira ddala kye ŋŋenda okukola mu lutalo. Amakulu akhadha ahdan bainahu wa baina nafsihi, akoze endagaano wakati we n'omutima gwe nti kale e Badiri saaliyo naye Allah nampa omukisa nembeerako olutalo lwenkola ki? Ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ajja kundabira ddala kye nnaakola mu lutalo olwo. Ekyo nakyo kintu kirungi baddu ba Allah. Omuntu okwewerera ibaada, okweteekateeka, attahassuru ala ma faata min, okubeera ng'oyina omutima gwo gwennyika okubanga waliwo ibaada ekuyiseeko. Ekyo kikulu nnyo baddu ba Allah, kyekimu ku bitusindika okuba nti tulafuubana mu kukola emirimu gya Allah tabaraka wa ta'ala. Naye osanga omuddu myaka 2 myaka 3 ali mu kibuga apakasa, tasalanga ku zuhiya obulamu bwe bwonna. Kakati bw'alimala okulemala oba sente ne ziggwawo, ajja kusigalira kusaalirwa busaalirwa ng'agaana baseeka nga temwatusomesanga zuhiya. Nali nnyina sente saalabako asomesa ki? Asomesa zuhiya. Olida ebigambo ebyo nga yabeera ku muzikiti awo alinze bamuwe haafu y'ennyama oba kiro y'ennyama, naye ng'ebbanga ddene yali mu kibuga ng'apakasa ng'asobola okufuna sente zikola ki? Atasala. Bw'oba tolina busobozi, ekyama kyo Allah yasinga okukola ki? Allah yasinga okukimanya. Okiraba oluganda? Naye attahassur, okuwulira mulinga omutima gwo gukola ki? Gwennyika okubanga tofunye busobozi bukola ki? Busala. Kati n'ofuna n'ogaa nti insha Allahu ta'ala, Allah bwange bw'anaaba ansobozesezza mu butuufu omwaka ogujja n'ensangibwa nga ginemu akasente, nja kusalira ddala embuzi erabika obuki? Oba nja kusala ente. Oba ng'olina obusobozi obusala ente, salira abaddu ente yaafi. Ente by'okugyegattako tuwere 7, takhfifan, obusiraamu bwawulira buki? Bwayanguya buki? Bwatwanguyiza bwanguyiza, osobola okugisala bwomu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yasalanga mmeka? Yasalanga ebisolo 2 sallallahu alaihi wasallam. Naga kino ky'abantu ba umma yange. Oba kitegedde? Kati kano tusooka tukajjewo nti sahabi ono omutima gwe gwalimu ennyamivu lubeerera okuba nti yali mu bantu b'e Badiri. Kati nga yeesuubiza akoze endagaano wakati we n'omutima gwe nti singa ndifuna omukisa, mwattu nja kuba muntu w'amaanyi nnyo mu mbeera efaanana bw'etyo. Anasi atujumiza nti falamma kaana yawma Uhudin inkashafa almuslimuun, aga nti lwali teruli busa
olutalo wayitawo omwaka gumu n'omwezi ndowooza gumu olutalo lwe Uhudi ne lukola ki ne lutuuka nga ne taata w'omuto ono eyasuubiza okukola ebyamagero ebyakabi naye akola ki fankashafa almuslimuun abasiraamu ne baswazibwa mu lutalo olwo bigambo bya Anas radiyallahu ta'ala anhu baswazibwa kubanga baava ku kigambo ky'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kali mu kakodyo k'olutalo ku lunaku lwa Uhudi nti omubaka sallallahu alayhi wasallam yategeka abantu nga 50 n'abateeka ku kasozi ku lusozi n'abateekaawo n'abawa obuvunaanyizibwa n'aga nti mmwe bw'oba olina jjinja lyokola ki bw'oba olina jjinja lyoba okasuka bw'oba olina kasaale k'oba okola ki k'oba okasuka naye tova ku lusozi ekigambo ekyo omubaka Muhammadin sallallahu alayhi yakikuutira abo yaleka ku lusozi 50 min ar-rumat abo yabaleka ku lusozi n'abagamba nti bw'oba ky'olina ky'oba okola ki ekyo okasuka buki naye gwe tovaawo la tatruku ljabala tokola ki tova ku lusozi kati olutalo lwe lwagenda mu maaso abasiraamu ne balaba nti okuwangula kukoze eki obuwanguzi Allah butuwadde embeera gye nabanyumizaako olulala ey'obwavu nebasindika okuva ku lusozi ng'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tannaba kubalagira ne batandika okuva ku lusozi buli muntu agenda abeeko kyakuŋŋaanya mu bigenze bikola ki bisuulibwa omulabe kati bwe baava ku lusozi omulabe eri gyali n'alengera eno nga teri embeera ekoze eki etangadde ne yeetooloola olusozi n'ajja abava emabega abasiraamu ne baswazibwa mu mbeera eyo kyekino Anas kyagamba nti falamma kaana yawma Uhudin inkashafa almuslimuun abasiraamu baswazibwa kati mu kuswazibwa okwo wakati mu lutalo Anas ibn Nadhar neddoboozi eddene agamba nti Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana'a haula Allah wange nkwetondera Allah wange mimma sana'a haula kubano kye bakoze n'asonga mu basahaba b'omubaka Muhammadin n'ayogera omulundi omulaga nti Allah wange kama wange Allah nkwetondera a'taziru ilayka mimma sana'a haula nkwetondera Allah ne kubaddu bano kye bakoze n'asonga ku bashiriku b'e Makka bigambo ebyo abyogera amaziga gamuyitamu thumma taqaddama oluvannyuma kyava asituka n'agalula ekitala kye fastakbalahu Sa'd ibn Mu'adh Sa'd n'amwaniriza n'ebigambo ebimuzzaamu amaanyi kyava amugamba nti ya Sa'du n'amugamba nti muganda wange Saadi aljannatu wa rabbal Ka'ba nze ndaba ejjana bwe ntunulatunula bwe nti ejjana nkola ki ejjana njiraba ya Sa'du muganda wange Saadi aljannatu wa rabbal Ka'ba ejjana amugamba nti inni ajidu rihaha min duni Uhudin bwe mpunyiriza bwe nti mpulira akawawo k'ejjana mu nsozi za Uhudi wano naam amugamba nti bwe mpunyiriza bwe nti ani ayogera Anas ibn Nadhar bwe mpunyiriza bwe nti mpulira akawowo k'ejjana mu nsozi za Uhudi wano qala Anas atunyumiza nti fawajadna bihi bid'an wa 80 darbatan bisayfi twagenda okumusanga ng'amaze okuttibwa ng'aliko ebisago ebisukka mu 85 okawulidde wano wayogerera ebigambo bino wakad salla sayfahu ng'ekitala kye kimuli ki qatala fi sabilillah yalwana mu kkubo lya Allah
fastushhid nafiira mu lutalo olwo radiyallahu ta'ala anhu. Kati Anasi bajja okulonda anoonya kitaawe yali ne ssengaawe bamunoonya bagenda okumusanga ng'aliko ebisago ebisukka mu 85 balina darbatan bisayf ekisago ekiyiseeko ekiso ekirala nga kiyiseeko fumu ekirala nga kiyiseeko kasaale ebisukka mu 85 ng'omubiri gwe gwonna gutaaguse tebasobola kumutegeera. Yamutegeera yali ssengaawe yalaba structure ye n'aga nti ono ye mwannyinaze ye mwana wa kitange ne bajjawo maiti ye ne bagitwala. Anas agamba nti kunna nara twalabiranga ddala twalina okukkiriza nti aya ya Allah tabaraka wa ta'ala eri mu surat al-Ahzab namba 23 aya eyo twalabiranga ddala nti yakka kutaata wange oyo radiyallahu ta'ala anhu. Aya egamba ti minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhiru wama baddalu tabdila. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhiru wama baddalu tabdila. Ayeyo tujiwulira nga abaddu bagisoma nnyo. Anas agamba nti wallahi twalina okukkiriza nti aya eno yakka ku taata wange oyo, nti mubakkiriza aya bwegamba makulu gaayo nti mubakkiriza mulimu abasajja enkwatangabo. Minal mu'minina rijalun aqwiya rijalun awfiya sadaqu ma ahadu Allah alayhi. Bakakasa Allah tabaraka wa ta'ala kye basuubiza ki? Yali asuubiza nti singa Allah nampa omukisa nensangawo ne wabaawo olutalo lwonna olukola ki? Olunsangawo la yarayanna Allahu ma asna'u, Allah wange ajja kulaba kye naakola mu lutalo olwo. Eyo ndagaano gye yakola wakati we n'omutima gwe n'aginyumizaako mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Era olutalo lwajja fasadaqa Allahu wa rasuluhu, n'akakasa Allah tabaraka wa ta'ala n'akakasa n'omubaka we. Ekyo kye yali yeeyama mu kusooka, kye yali yeesuubiza nti singa embeera enaaba etuuse ajja kubeera nga akola omulimo omulungi mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah agamba nti faminhum man qada nahbahu. Allah agamba ayendu nti mu abo abaakakasa Allah tabaraka wa ta'ala waliwo abaafiira mu mbeera eyo. Wa minhum man yantadhir, waliwo ne Allah be yawa obulamu ne bawangaalayo kaakaki. Wama baddalu tabdilan, tebaali mu mbeera za kwefuulafuula. Tebaali mu mbeera zaki bangi beefuula. Allah abatunyumiza mu Qur'ani. Allah bw'aliba ampadde maali nampa Allah nangabidda nentuuka mbawa zaka, wallahi nja kuwa zaka. Naye Allah bwe yamala okubagaggawaza ne bakola ki? Ne beefuula. Abo Allah abatunyumiza muki? Mu Qur'ani ekitiibwa. Ekiraba oluganda naawe olina by'otera okusuubiza Allah wo. Aga Allah wange ti banga ddene njagala omukyala naye akyakoze eki? Beera bikyagaanye n'abaana abatera okujja okundabako olutuuka mu kazigo nga bakola ki? Kasi tulina gasula mu muzigo gwa musajja asula ku yinchi 3, musajja omukulu nga bagenda. Naye omuddu n'aga nti Allah wange bw'oliba ompadde omukyala insha Allah nja kukola kyonna ekisoboka okubanga mukola ki? Mukuuma. Nja kukola kyonna ekisoboka okubanga musanyusa. Naye munaye Allah amala okumuwa omukyala ebyo byonna n'akola ki? Essanyu bwe liyitirira ne yeerabira nti mwattu yasuubiza Allah nti ajja kuba musajja mulungi. N'abakyala kye kimu. Mukyala yeeyombekera ebbanga ddene n'atuuka mu myaka 3 ne batuuka n'okumutuuma amannya mu kitundu gyayita gyagula ebintu ku maduuka. Naga ne Allah wange bw'alimpa omusajja nja kuba muntu muki? Allah bw'amala okumuwa omusajja
mwattu ate oba oliawo gwe yali ayagala yennyini olw'obunene bw'ekyengera Allah kyamuwadde kimusukkako n'akola ki ne yeerabira ebyo byonna n'omusanga ng'akola byakola ki ne yeerabira ekyengera ate agenda okijjukira nga kimaze okumuvaako. Aya eno anasaaga nti tukkiriza nti yakka ku taata wange oyo. Ibnu Kathir rahimahullahu taala yaga nti aya eno yakka ku bantu babiri, yakka ku oyo Anas ibn Nadar ne ku Talhata ibn Ubaidillah radiyallahu taala anil jamii. Bonna Allah bakole ki abasiime. Kyajja kitya nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga tumaliriza bwe baava mu lutalo olw'abayisa obubi, bwe yaddayo mu muzikiti gwe Madiina yayogerako eri abakkiriza n'abakubagiza n'abazza emyoyo gyabwe n'abazzaamu amaanyi, n'asoma etteeka lino. N'asoma etteeka liriwa lino nti minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. Hadithi ntuufu ega nti omubaka sallallahu alayhi wasallam n'asoma aya eno tukoze eki mu basahaba abaaliwo ne wabaawo abuuza nti man haulai ya rasulallah, naga nti aliwa be baliwa Allah bayogerako abakakasizza Allah tabaraka wa taala kibayama. Omubaka sallallahu alaihi wasallam kusiriikirira Talha ibn Ubaidillah n'ayingirawo. Omubaka naga nti oyo omukubo radiyallahu anil jamii. Ani abadde abuuza Allah bayogerako oyo yeki oyo omukubo. Kati Talha nabanga namudhag kyakulabirako kwabo Allah bagambye nti wa minhum man yantadhir, waliwo abatafiira mu lutalo Allah n'abawaayo obuki obulamu. Anas ibn Nadar ne kiba kyakulabirako nti yomu Allah bayogerako naye nga mutalo bakola ki mutalo bafiiramu. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga atugasa n'ebigambo ebyo. Oyo ye sahabi oyo mwattu ekyafaayo kye kirungi nnyo. Nga tufundikira kambajjukiza ekyafaayo ekifaananamukko ng'ekyo. Sahabi omwatunyumiza nti baali wa Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu. Huzaifa yali wa mukisa nti ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam y'omu ku basahaba abaali abato myaka bashababu. Kati yawangaala ebbanga ng'anyumiza abaddu n'okuba wa hadisi z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kati lumu yali ali mu kubanyumiza ne wabaawo agamba, ne wabaawo sahabi omu no tabi'iyu omu n'agamba nti wallahi nze mbabuulire eti singa naliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ekituufu naalibadde muntu wa maanyi nnyo, la ablaitu balaan hasana, naalibadde nkola bulungi kusinziira ku byafaayo by'abasahaba nga wembikola ki. Huzaifa n'amugamba nti wallahi waalisobodde olowooza nti ye naalisobodde. Huzaifa n'abanyumizaayokko wakia ekyafaayo kimu kyenjagala okubanyumiza, nyinza okuba nali nkibagambyeko naye tukitwale. Yabagamba Huzaifa nti laqad ra'aytuna, twalabikako ko olunaku lumu n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama fi laylatin shadidatil burudatin, mu kiro nga kirimu obunyogovu bungi, si bunyogovu bwokka, mwalimu n'obunkenke, wa qirrun, mwalimu n'obuki n'obunkenke. Yali anyuma ku lutalo lwa Ahzab, ghazwatu al-Ahzab oba ghazwatu al-Khandaq. Kyali kiro kizito nnyo ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne ku basahaba balumbibwa e Madiina amajenga. Ahzab kitegeeza bibinja, balumbibwa amajenga amayitirivu nnyo nga batono. Ne wabaawo sahabi omu Salmani abaga nti bannaye tusimenda ki kwetolola ki kwetolola Madiina, nazabyeko ne Ukraine abalaba amawulire endaki ezo.
mbera ya kwetaasa kati waliwo ekiro kimu kyali kizito nnyo Huzaifa abanyumiza nti omubaka sallallahu alayhi wasallam mu kiro ekyo kyava abuuza nti abange mummwe waliwo omusajja ayinza okuva wano n'agenda mu nkambi y'abalabe n'atuleetera amawulire otegedde ekibuuzo hal min rajulin ya'tina bi khabari alqawm omusajja envuumuulo asituke muffe agende mu kampu y'abaki y'abalabe atuleetera amawulire kiki balowooza kiki kye bapulaninga bazzaako ki okiraba oluganda Huzaifa agumya n'aga nti obyo omubaka sallallahu alayhi wasallam yakyogera naye tewali yamwanukula buli muntu waali ng'asirise basahaba abanene wallahi bonna baaliwo in fact ghazwatul khandaq lutalo lwasinga okukuŋŋaanya basahaba abangi waliwo basahaba betusomako akuga nti oyo ghaba an yaumi badr badr yakola ki naye khandaki ghazwatul ahzab lwe lutalo lwasinga okukuŋŋaanya basahaba abaki abangi jjukira n'obusiraamu bwali bumaze okukola ki nga abasahaba omuwendo gwabwe nagwo gulinnyeeko mwaka gwa 5 mbaka salama akamala Madina emyaka emeka myaka 5 yani Shurahbil ibn Hasana ba Talha ba Zubaydi abalala basahaba abazira Huzaifa aganti omubaka naddamu n'akyogera nti abange ani asobola okuva mu mmwe agenda ndeetera amawulire okuva mu nkambi y'abalabe n'abaga nti mbasuubiza ebintu ebyo bibiri ekisooka Allah tabaraka wa ta'ala amuwe ekyokubeera nange mu jjana murafaqati fil janna kyo kimusuubiza nja kusaba Allah wange ajja kukituwa tubeere ffenna mu jjana ekyokubiri ajja kudda mulamu tebajja kumutta basahaba tebakola ki era tewali yasituka buli muntu n'asigala waakoze eki paka omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti kum ya Huzaifa situka Huzaifa situka genda ondeetera amaki genda ondeetera amawulire bunkenke Huzaifa atunyumiza n'atugamba nti nali sikyayinza kulemera wentudde oba kwewozaako liannahu ikhtarani biismi yani amaze okunnonda nanjogera n'eki nanjogera n'erinnya nali sirina kusalawo kulala okuleka okukola omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyakoze eki omubaka kyaŋŋambye kati anyumiza bannabaga nti mwe mbiraba byali byangu naye byali biki byali bizibu byakaluubirira abanene omubaka n'amusabira sallallahu alayhi wasallam amugamba Huzaifa genda naye n'ekirala kyenkukuutira kyenkusibirira la tadharuhum alayya basajja tobatankuula tokola nsasagge yonna genda okole kyenkugambye okole ki okomewo Huzaifa n'atunyumiza nti yagendera ku ndagaano y'omubaka Muhammad kubanga aga nti natuuka n'endaba Abu Sufiyani ng'atudde yusli dhahrahu binnar kuba obudde bwali bwa bunkeeke ng'empewo mpitirivu ali ku kikoomi akumye ekikoomi ali mu kwekalirira ne mulaba bwenti aga nti kyenva nzijjayo akasaale kange ne ng'aka kankuba omulabe wa Allah ono ebyo bikome wano Huzaifa yanyumya wallahi Huzaifa aga nti n'aga nti naye ne nzijukira kyomubaka yaŋŋambye la tadharukum alayya sajja tobakanga genda oleete maki genda oleete mawulire Huzaifa n'aleeta amawulire ew'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yafuna karamat Huzaifa yafuna ebintu bifaanana ebyamagero anyumya n'aga nti mbutuufu empewo gye nali mpulira olwamala okuŋŋa nti situka olugendo ne ndutandika saddayo okuwulira mpewo nali ng'atambulira mu hammaamu waliwo hammaamu z'abawala bwe zibeera mu ddungu bazitegeka ng'eba ebuguma okiraba
kati gy'oyinza okuyita jacuzzi mu kaseera ka leero oba steam okiraba oluganda aga nti saddamu kuwulira ki mpewo neŋŋenda nenkola omulimu omubaka gwe yali akoze eki omubaka gwe yali antumye nenzirayo ew'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nemubuulira bye nali nkola ki wakaana lahu fadlu ubaatin yali ayinawokko ekitambaala kye kyoyinza okuyita ekikubiro abakyala babalina n'ebikubiro nga kifisse ku byakola ki olw'embeera y'obunkenke ate naddamu nempulira empewo nga nkomyewowa kati kyava akikwata n'akimbikka sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam era bwe yakimbikka nentintima mu kintu kyange kyambisse nembuguma ate mba naakabuguma ayaziina fajiri n'akola ki n'ayaziina nankoonako nga nti kumya naumani zuukuka olidde oluganda zuukuka tokola ki va mu tulo fajiri ekoze eki kyafaayo ekyo kyagala okufaananamu ekyafaayo kya sahabi ono Anas ibn Nadr ti ebintu tebyali biki tebyali byangu byalimu okwewaayo minal mu'minina rijalun mubakkiriza mwalimu abasajja abatayisibwamu maaso sadaku ma ahadullah alaihi bakakasa Allah bye bamusuubiza bye baali beeya mu kukola mu ddiini faminhum man qada nahbahu waliwo abaafiirawo wa minhum man yantazir waliwo ne Allah bye yawa obulamu oluvannyuma naye wama baddalu tabdiila tebaalimu mbeera za kunaafaka Allah mbeera za kwefuulafuula mu mirimu gya ddiini mulyango gwe tusoma babil mujahada mulyango gwa kulafuubana kola Allah tabaraka wa taala byatugamba hadithi ya leero aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'alihi wannaaru mislu dhalik tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugase n'ebigambo ebyo tumusaba Allah tabaraka wa taala atuwa obulamu obulungi atugaggawaze Allah obugagga obulungi bwe tubanga tubadde bagaggawala oluvannyuma lwa kubonaabona tusaba ekitiibwa Allah atukyusizeemu bwe tubanga obugagga waffe bubadde wala nga tubadde bakumala kaddiwa tusaba Allah waffe abutusembereze bwe bubanga bubadde temuli mukisa tumusaba Allah tabaraka wa taala atuteeremu omukisa abuyinjiwaza ate abutukuumire tumusaba Allah tabaraka wa taala atulongooseze ezzadde lyaffe abakyala abalongooseze abaami n'abaami Allah atulongooseze abakyala baffe atuwangaze nga tuli basiraamu atutwale Allah nga tuli bakkiriza asaasire ne baganda baffe n'emikwano gyaffe bakitaffe ne bannyaffe ne bannyinaffe abaatukulembera mu lugendo lwa akhira abagaziiriza entaana zaabwe abateremu ebitangaala bwe balongoosa bongera obulungi bwe baasubya abawe ekisonyi wa Allah wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.